omunga amazisinia sisoma amazisinia fu waliwo n'abalala abali ebibiina bya mu primary n'engenda n'entwala omukaaga ogwasooka nga nnako babiri ng'abanasiba ne mpita bamamba baabwe ne mbanyonya mbalaga empapula ziizino ag'okukwagana tusobola okweyongera n'agamba nedda naye nga sinaba bakebeza already complaint eyaliyo ng'omusajja yeemulugunya okuva mabega byakanga 7 neyali akayana mwavu muzibu ng'agenda kwonyaabonya mwana. Eryo eddoboozi lye muwulidde omusajja ali mu bulumi obw'ekitalo, ddoboozi lya Mathias Walukaga we yabadde agezaako okunnyonnyola embeera gy'ali mu kubeera ng'ayitamu oluvannyuma lw'ottwala abaana be 6 ku DNA yagenze okkizuula nga Katonda amuyambye n'asigazaako abaana 2 ng'okuvira ddala ku first born mwana wattu si mwana we Mathias Walukaga kate agwewo ekigo. Mathias Walukaga yakayimba ennyimba actually ziringa 2 ezikwasa ganya oba ezirimu ensonga eya DNA actually ziwerera ddala ennyimba 3 olumu baluyita kitawuluzo olwo lwali ku nsonga ya DNA abasajja okutwala abaana baabwe basobole okubeera nga babakebera mu byuma ndaga butonde basobole okubeera nga bakakasiza ddala ti abaana baabwe oluyimba olwo baluyita kitawuluzi. Then mu nnyimba endala 2 just mulimu verse ezisembayo ayimba ku nsonga z'amaka verse ezisembayo ng'akubiriza abasajja okubeera nga batwala abaana ku DNA. Mwana wattu naye finally yamaze n'aguma omutima after okubiyimbako ebbanga ddene naye atwale abaana be 6 ku DNA yagenza okkizuula ng'abaana 2 bokka be babe abaana 4 si babe okuvira ddala ku first born ng'omanyi we kiwulikika okubeera nga first born wo si mwana wo kyokka nga first born eri side zonna first born ye mwana abayigiriza okubeera abazadde buli kimu omwana oyo kyabeera akola kiba kipi eri abazadde oba eri gwe abeera amuzadde kijjukira obeera tozaalangako tomanyi mwana wakaaba omukola otya okuyavula okuzanya n'omwana byokuzanyisa by'abaana kwegamba omwana oyo first born yayigiriza abantu bonna okubeera bataata okubeera bamaama kwegamba ogenda ozaala second born ng'ogamba kali akaana kaakaaba nnyo nga bakakazaala so kino tekikuba nnyo buzibu omwana ono yali amera amanyi yaddukana then tekikuba nnyo buzibu obeera oyisemu experience naye mwana wattu Mathias Walukaga gaakaaba gaakomba oluvannyuma lw'abaana be 4 okubeera nga si babe. Ngenda sigala nkola follow up kweno story kyonna okola subscribing nga notification nzikiriza nkutegeeze ku sheeyise bugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano sheeyise bugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.